Olunaku lwanca ekigambo kyatabye dda olw'okwekalakaasa sinziggufu weeke okutwala General Kaguta Museveni antutandika na kusimba bitooke malagala bikata muwogo mayuni mu kibuga Kampala na buli oluguudo lulimu ekinnya balangiridde abakulembeze ba United Forces of Change olunaku olwajjo nti olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 18 ekintu ekigenda okubwatuka kati nno bwe tuyitako mu kibuga Kampala n'ebitundu ebiriraanyeewo bannayuganda b'omulimu baagutandise dda era nga balindiridde olunaku olw'enkya tulo kitooke kitokote nga zidde okunywa kitokote nga kisaanikire zidde okunywa nga buli muntu alaga obutali bumativu bwe alwadde olunaku lw'eggulo kwali e Katonga banna Forces of Change baakuŋŋaanidde ne balangirira nti n'obbako kye tukola okutereeza eggwanga lyaffe era nga guno omwaka 2024 gwe mwaka ogwo General Kaguta Museveni naye nga tebigenda kugwa bugwi tulina okitandika netukiseesaamu ne tugenda nga tujjula paka we tunaabimba obusungu ne tulumba State House netumutwala nga kaguddeyo kati nno kitandika nkya gwe wenne yabadde yalinda nti bannange President langirira eggulo baalangiridde enkya nga 18 kwekalakaasa era abannakibuga bannakampala abasuubuzi abavuzi ba boda abavuzi ba taxi nabonna bannayuganda gye muli mu bibuga byammwe ebyenjawulo okwekalakaasa kutandika lunaku lwankya era bannayuganda bo batandise dda ndowooza embeera ogiraba nga bweri omulimu baagutandiseeko dda batandise lihaso batandise dda okwegezaamu kyabuna agenda okukya ng'ekibuga Kampala wamma kyasizza dda amatoke nga lusuku lwereere nga tubikka bubisi ntembo yaffe asobola okulyamu akatooke eyo gye bunajja gamba munaagambe munne nti olunaku olw'enkya okwekalakaasa gwe twalindanga edda lwe kutandika okutwala General Kaguta Museveni kino ekintu kyali kyakutandika wali nga 8 January naye kati tulaba kyeyongeddemuko ennaku 10 ne tuwetuuka ku 18 kati nno tutandike lwe lunaku sinziggu lwennyini lutwali twalindirira ekyamunana kyali kyalwangirirwa bannayuganda abagazi b'enkyukakyuka kati ekya 18 abakulembeze bataddeko eddoboozi lyabwe kati nno ogenda kumpulirira ffe tujja kuba tubikuwa naye nga buli mukulembeze na buli munnayuganda ali ready kukyalangiriddwa era nga bw'ogenda ku mitimbagano egy'enjawulo abantu ab'enjawulo batandise dda tulina retired honorable Zahara Yulika ye speaker w'ekibuga Kampala agambye nti tomorrow Thursday 18th tulina omukisa ng'abannakampala okwolesa ebinnya bye tulina tomanya ku luno technical team enaawulira CU nti olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 18 ku lwokuna bannakampala tulina omukisa ogw'okwolesa mwoleso tugenda kwolesa ebinnya ebiri mu kibuga Kampala era ebinnya ebyo tunaabyolesa osanga ba technical team abavunaanyizibwa ku kukola enguudo z'omu Kampala banaawulira ne basobola okukola enguudo zaffe nti tusisinkaneyo oyo ye speaker ow'ekibuga Kampala omukyala Zahara Yulika kati nno bannayuganda bo bali lwedde ebigambo ebyayogeddwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nti ng'ennaku z'omwezi 18 ku lwokuna omwaka 2024 January tweyiwe ku makubo twekalakaase mu mirembe ate tukole bwe tusobodde okukola mu constitution kubanga ekitugamba kazibe mundu constitution egamba zikwate singa gobojja wabulaba nga amenye constitution ng'agizanyisiza agitagudde kwate embwasi kunyiga ku nkebete sikawuzigani jako nakyemalira oyo kati president yagambye muli free mwenna abasobola okukozesa emundu tabagaana kasitamaga muzina muzikozese n'abasobola okukozesa ebipande mu bikwate abasobola okutula ku nguudo mutuule abasobola okutema ebikata mu makubo abasobola okusimba akasoole abasobola okusimba ebitooke abasobola okusimba amayuuni tusimbe buli wali ekinnya tusimbewo kwekalakaasa nti kutandise mpola mpola gradual ekijja genda kikula mpola onampulirira embaga kati nno bannayuganda nabo bakkiriza bakakasiza nti wabanga omukulembeze alagidde ate ffe baani abagaana anyatuulire ku ono munnaffe awulire ye entegeera gyakitegeddemu ekyokukalakaasa era okuba ali ready atya ne bannaffe balala bannakampala bannayuganda bali ready okuba nga batuukiriza ekyo president yakomandiza wajja ffe tugamba president commanding president tugambe kati no yayogedde wulire embaga nuwa ndi wano okubakumakuma ng'omukulembeze sizze wano
Katonga ne bakulembeze bannange kunyumya oba kubaganya birowoozo oba kuteekateeka kweteekateeka kalulu ka 2026 wabula ndi wano kubakunga kubakumamu muliro muveeyo mwekalakaase nga tuyita mu ssemateeka w'eggwanga Atike eyokusatu etuwa omwaganya era netukunga netulagira okuvaayo okulwanirira ssemateeka oba okumukuuma wabawo gavumenti yonna etyobodde ssemateeka gwe nga gwe munnansi kikukakatako okuvaayo n'okuuma ssemateeka w'eggwanga. Ntegeerekese bulungi ekyo ssemateeka ekikuwa. Olwaliro ebigambo byange njagala bisimba kukubakunga kwekyanga. Nze saagala kulonzalonza ndi wano kubakumamu muliro kwekalakaasa. Tuli wano sebe mulaba pozi ng'omukufa obudeyo nabyega naye tuli wano bakumamu muliro kwekyanga. Mwami enanga oba omulala ayinza otukwotinga n'agamba okay baba bazize omusango badde bakumamu bantu muliro ye bantu muliro kwekyanga kwekalakaasa mu mateeka. Njagala obbajukiza mwenna bannayuganda nti kati omulamwa gwe tuliko gwa kusimba lunwe ku nnyingo namba 3 ya constitution etulagira ffenna tetukunga bukunzi wabula etulagira si mulimu bulimu bwaffe wabula avunanyizibwa bwaffe kitukakatako okukozesa buli ngeri yonna yonna esoboka okuzzaawo obukulembeze obugoberera amateeka obukulembeze obugoberera constitution. In fact ssemateeka takulimitinga osobola n'okukozesa emmundu wekiba nga kyekigenda osobola otereeza ssemateeka w'eggwanga n'okuzzaawo ekitiibwa kya ssemateeka yonna. Njagala leero mumanye nti constitution ya Uganda ebakkiriza n'okwata emmundu bwe muba musobola okuzzaawo enfuga ey'amateeka. Well, naye nganze ne bannanga abali wano tuli non-violent. Ntegerekese bulungi tuli non-violent. So mbakubiriza okozesa engeri yonna esoboka ngeri non-violent nga teriimu kukwata mundu tusobole okulwanirira ssemateeka oba okukyusa obukulembeze buno nga tuyita mu kwekalakaasa wabula enfuga ey'amateeka welfe tetukkiriza mu violence tetukkiriza mu kwirwa musaayi. Ensonga lwaki tubakunga kozesa nkola za mirembe nkola ziri non-violent wabula nze nga nze sigaana siyimirira mu kkubo ly'abannaffe abalaba nti bo balina enteekateeka endala okugeza nga ey'emmundu nga gye baagala okukozesa. Abo sibakugira kubanga mulimu gwaffe ffenna bannayuganda okulaba nga tutwanirira ssemateeka n'okutereeza eggwanga nga tufuna obukulembeze obulala. Kekali kakugambye non-violent naye ate nze ng'omuntu sibagaana mu abasobola okukola ki naye ngaffe tuli wano okubakunga to non-violently rise up unarmed and assert your will and restore our constitutional rule. Tubakunga okola buli kimu kye musobola naako control mwe ab'emmundu oba ntegeerekese bulungi nnyo. Naye ife we are non-violent
kyovola olwaleero akugambye nti bingi nnyo by'osobola okuyitamu nga weekalakaasa n'okulwanirira ssemateeka ono. Okugeza olwaleero akugambye nti osobola okutandika n'ebinnya ebiri mu nguudo mu bitundu gy'ova nti osobola osimbamu ekitooke. Tulina ekiyitibwa civil disobedience, tulina ekiyitibwa defiance. Nti olwaleero osobola okudda mu baminisita ba Museveni nga ba Lubina Nabbanja, ba vice president, abo baminisita bemumanyi nti benyigidde mu buli bw'enguzi era ne batwalibwako ne mu kkooti, nti minisita oyo ajja atya mu kuziika n'aweebwa akazindaalo n'ayogera nti oyo temumukkiriza nakubaako kyayogera, mutambule mu muviire. Newe kuba kuziika talina kukwata kazindaalo mumufubutule ave ku kuziika. Newe guba mukolo talina kugujjako ku wast pitch. Bino byebikolwa bye bakugamba nga tonnaba kulowooza ku kikola kiri kya mmundu. Bino ebikolwa bye bijja bipika munnansi munnayuganda nga bijja bimpika bimwongera obusungu okutuuka watuuka ku ssira liri. Oba ntegerekese bulungi. Now olwaleero Bobi Wine si gwe gusosofuwa firimbi. Gwalyayo nti osuubira Bobi Wine agenda fuwa firimbi akugamba omupiira gutandike, ate Bobi Wine yennyini ayimirire mu ggoolo akugambe afuwe firimbi agambe gundi jangu oteebe wano natuuseewo dda ggoolo nkalu. Nedda, olwaleero Bobi Wine basobola okkeera ku makya ne bazingako ew'amaka ne bamukwatira munda. Kano kiza besi jasolokera ku makya ne bamuzingako ewaka ne bamukwatira munda. Naye ate ggwe munnayuganda omulala oba ntegerekese bulungi. Kati bino byonna we birema bannayuganda okubikola, bo automatically nga bakulaga nti bo balina kye balinze mu maaso eri ekya 2026. Tegerekese bulungi. So kati lyeriye kowe lye tukugamba nti we kibanga zino zonna bino byonna bye tulina okukola ebigenda okutusitula tunyiige tuleme kudda wali we tutayagala genda. We bibanga bitulemye nga biganye, automatically tugenda kutunula wali eri bo bannayuganda we basuubira nti we wagenda okujja enkyukakyuka General Museveni waabategekedde. Tegerekese bulungi. Naye bannaffe babagamba nti tetuddayo wali. Tekikoma kukwogera nti tetuddayo wali. Tetuddayo wali tutudde. Tetuddayo wali neffe tulina strategies ezaffe. Kati mwe mutandike strategies ezo. Okiwuliriza? Mutandike strategies ezo. Kati ezo strategies mmwe bwe zinaatambula ng'ate n'eno strategy y'abano nkiddamu His Excellency Yabulense Ntambulu bati mukulembeze ali democratically elected era ayina ekibiina ekiwera recognized ekiri mu byobufuzi ebyawamu n'ebibiina ebirala. Gwoba osuubira nti Bobi Wine agenda kuvaayo lunyi akugambe munnayuganda kati kwate mundu ojje ku gavumenti ya General Museveni, ekyo tekigenda kusoboka kubanga simu yeekera awo aliwo kumaanyiga abantu era nga yalondebwa. Ntegerekese bulungi nnyo. Oba munfunye oba tutegerekese. Naye ajja kukunga nga bwakoze bwatu nti situka obeeko n'ekyokola. Ntegerekese bulungi. Naye era takulinaako kkomo gwalaba nti ninakozesa oba surgical operation oba ninakozesa mundu oba ninakozesa, takulinaako kkomo. Maakyazi ffenna tutunuulidde omulabo omu. Kati ebyo byonna tubireete. Naye ate mwana wattu togezaako ate kumugirawo na kowa lino eri mu ground okulaba ng'akyasobola oyimirira n'akukomandinga n'akugamba kusituka n'aweebwa omwaganya ogukukomandinga era ogukujjukiza ogwo togezaawo gumugirawo kubanga ne gavumenti kyerwana egumugirewo abe nga talina wa standing ayimirire kukukunga. Tegerekese bulungi mukulikere bannaffe. Awo tegerekese bulungi Noah. Ndowooza n'abalala mukitegedde lunaku lwa nkya 18
January 2024 tugenda okwekalakaasa ebintu byatandise dda ekibuga kitandise enguudo ez'enjawulo abantu batandise okuteekamu ebitooke batandise okuteekamu lumonde batandise okusimba ebintu ebyenjawulo era nga omukulembeze bwe yasabye nti kwekalakaasa kati naawe kimanye nti olunaku olw'enkya lwa kwekalakaasa tulina okukikola naawe obeeko kyokola olunaku olw'enkya nga bannaffe bwe bakikoze era nga bw'okiraba kyekyo ekiri essite ekiri mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo bannakampala batandise dda omulimu ogukola n'abantu mu bitundu ebyenjawulo mu bubugabuga ewali ebinnya mu nguudo ez'enjawulo batandise kuno kwolesa binnya byonna bye tulina okulaba nga biggwaawo ate buno bubeera obusungu obugenda nga buzimba nga bukula paka nagoba gavumenti ya General Kaguta Museveni sobola okwegalira mu Uganda yaffe kati nno gamba muno nti olunaku lwa nkya tetubongoota ebigambo tulina obitandika ffe tugamba ate mutubwete ekyokukola ate tulinze firimbi kati firimbi yafuuyiddwa katubalinde lunaku lwa nkya saagala mwekwase sitwagala mwekwase ffenna tubikole paka tujja kulabira watu mu State House Entebbe Museveni atadeka kwatondeka nnyuma naye nga twenyigidde mbagala nnyo omukama wa Katonda abankuumire tujja kuba tuddamu ebigambo tubyogere banywanyi mweraba